Honorable Sibyo Chamse. Bulungi muli mutyeyo. Wikiri Honorable Zake. Bannayuganda bakula bakubba TV n'abaloozi bonna bakula basooka obabuuzeeko mzee. Bane mbalamusaako nnyo abalabi ba Baba TV ne bane kuteekumirako naddala abaana baffe abali eyo aba NUP e Busoga. Bane tubabuuzaako nnyo mwebale ddala kuwagira TV eno. Naye nange ndi wano tuteko mukyala wange out mu kikulu kya Chris Evans. Era namwe abali mutwaleko bakyala bamwe out kiba kikulu nnyo. Bananga abavubuka abali eyo mulekera ukaddiya bakyala bamwe mubatwaleko out. Nange mumbejja wange leero muleseko out Chris Evans olw'okuba nange yankubira akayimba kazaake. Katubuuzeeko mumbejja katubuuzeeko. Mumbejja nyababuuzaako. Jeni mukwano gamoze. Chris Evans ate ng'olina omwagalwa. Wanempulira bulungi nnyo naye ng'ekisinza okundeeta akayimba ke yakuba akazaake kaagala nnyo. Bakomako buli special baweereza Chris Evans ng'akulaba ku Baba TV. Chris Evans tweyanza nnyo ennyimba zo okusingira ddala akayimba kazaake kaagala nnyo n'okutuwagira ku mukolo munange yaliwo nnyo mu mikolo gyaffe embaga byonna yaliwo. Honorable obaka kimwandaganda wa Chris Evans ng'akulaba wano. Ya obaka agweba Chris Evans musabira okulaba nga ayongera okutwala ekitone kye mu maaso Katonda kye yamuwa naye ate n'okukozesa ekitone ekyo okulaba nga naye agatta ettofaali ku ggwanga lyaffe n'okulaba nti ekitone ekyo ky'alina ayongera okulaba nti n'abawagizi be abongeramu amaanyi naye okulaba nga naye abaako kyabongerako naddala obubaka bw'alina okuyisa mu nnyimba ze obw'omukwano wamu n'okulwanira eggwanga lyaffe. Kuyisiza kitya sofa. Labye nga bannange Chris Evans abakyala bamulaga omukwano era yali atandika okuyimba omukyala nga ate obigendamu. Olina obubaka bwandagadde obulekera abalonzi bo ne bannayuganda. Ya obubaka bwendekera bannayuganda bannange mbeera no gye tulimu n'okuba nnyo okulaba nti ekigenda mu maaso tukigoberera naye tukigoberera kyokka wabula n'okusala amagezi kulanga edda gye tulimu tunenge gye tugivaamu kubanga kirabika ebigenda mu maaso